إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتي ومنا نبني نزا ببتي ومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. أبرغنا ببتي وتوبز الله تبارك وتعالى أتاتكم على الخير والتقى والهدى. إذا تموبز الله سبحانه وتعالى رتكم إلى kukwejjukanyanga ebbanga lyonna eddiini ye y'ekitiibwa mpozi n'enkola y'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda b'ebitiibwa, ayuha al akarim al afaadil, olwaleero olunaku lwa Mande biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, era nga twejjukanya ku bikwatagana n'eddiini yaffe y'ekitiibwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ku musomo gwaffe gwe tutambulirako oba ku kitabu kyaffe kye tutambulirako al usul al thalatha oba thalathatu al usul biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga tuli ku bubonero bwa nkomerero biidhinillahi jalla wa ala bwe twasalawo okubeera nga tutambulireko paka gye tunaakoma insha allahu tabaraka wa ta'ala. Tuzze tulaba obubonero obutali bwa ngeri zimu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga tukyali ku bubonero obutono bwe tukyalaba insha allahu tabaraka wa ta'ala, naye nga haliyan tunaatera okuyingira mu bubonero obunene insha allahu subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaabubala tuyingire mu lunaku lw'enkomerero tulabe ebigenda okubeerawo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma tujja kukomekereza nga tuyingiridde ddala mu jjana, mpozi tulabe n'omuliro eyadhan billahi tabaraka wa ta'ala. Suba Allah atuwunya omuliro tabaraka wa ta'ala, ate atuyingiza ejjana ye ku lw'okusaasira kwe tabaraka wa ta'ala. Oganda bebitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Obubonero bwe twalaba emabega oba ke twalabye emabega kabadde ndowooza ka kunywa mwenge ke twalaba biidhinillah, naye mbadde njagala inshallah tabaraka taala tuddeeko emabega tulaba akabonero akasooka oba akasookera ddala mu bubonero obw'enkomerero obutono. Wa in kana kale tetwakalaba biidhinillahi tabaraka taala, naye nga njagadde tukalabeko inshallah tabaraka ke kalinga akasookera ddala mu bubonero obw'enkomerero obutono biidhinillah. Tulina kulaba obubonero bubiri inshallah tabaraka taala, obubonero obusookera ddala era nga bukwatagana ku mbaka waffe sallallahu alayhi wasallam. Akabonero akasookera ddala al alamatul ula, akabonero akasooka tetwakalaba barakallahu fikum wajazakumullahu khairan, bi'ithatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, okutumibwa k'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kaali kabonero kankomerero. Okay, twakogerako mu bintu bimisomo egyali gyayita emabega nga tunatandika silsila eno, nga tunaba kutandika silsila eno wa in kana twakogerako ne tebwali mu bulamu bukufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era tugenda kulaba n'okufa kwe insha allahu azza wa jalla nga kabonero mu bubonero bw'enkomerero obwo obwagwawo mwana wattu nga nakati obwo bwagwawo ne buggwawo bukyaliwo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kati okutumibwa kw'omubaka alayhi salatu wassalam, okutumibwa kwe mwana wattu alamatun oba kana alamatun min alamati saa, kabonero mbonero bwaki bw'enkomerero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, hadithi ojjasaga hadithi elimu sahihaini min hadithi Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi
رضي الله عنه ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لمسلم إن جغرينو يا مسلم نينجا جنب حديث ريم بخاري مسلم إن جغر يا مسلم من حديث أنس رضي الله عنه حديث يا أنس رضي الله عنه بكى جامع عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما أصبع ثالث أو لأن السبابة تلي الوسطى أو لأن الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث بإذن الله تبارك وتعالى. المهم تبقى صلى الله عليه وسلم يا جماعة بعثت أنا والساعة كهاتين natumibwa nze wamu ne sawa yonkomerero kahataini ngabula bengalo zino bbiri wadamma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sababatu wal-wusta ombaka nabiranga yagatta olugalo olwakati luno olwanvu nano oluddiza kyala kisajja ngazigasse bwati ngayagala okulaga bumpi ki obuli kunakula nkomerero okuva kutumibwa kwe alayhi salatu wassalam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ena katombaka sallallahu alayhi wasallam okutumibwa kwe nekuberanga kali kabonero min alamati saati mbodo gwenkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, era tutuma bulungi nnyo nti nabbi sallallahu alayhi wasallam فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات القيامة وأول علامات الساعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كي كبروا كينكم الراكسوكا لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي كوكو بانغا توالي ورفنغروا مبكى صلى الله عليه وسلم مبكى ينا أجند كجا فهو خاتم الأنبياء يوينكم الرمبان yensonga lwaki kabonero mbondo bwenkomerero kutima kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki kabonero olwensonga nti nno yewenkomerero mba nabbi era tewali wa nabbi agenda kujja luvannyuma lwa mubaka sallallahu alaihi wasallam. Naam, Allah no kyagamba tabaraka wa taala mu suratu al-ahzab aya ya 10 Allah gamba nti ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله دامت ما كان محمد تبرغكو محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم تاتو ممبسج ممي وبتاتو ممي تبرغكم بك صلى الله عليه وسلم يقول بسبب أي ويكرا النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى يفور زيد متبنيوي يلي يفور متبنيوي iranga bamanyinga Zaid ibn Muhammad. Allah kwe kusa aya tabaraka wa taala ejjawo tabanni ejjawo okwezomu omwana kyomwana omwana yakuliranga makana kina kiwa hakadha nabira mutabani wa wakawo oba nabira muwala wa wakawo kati obashitwa sallallahu alaihi wasallam yali yakuza Zaid iranga bamuyitanga Zaid ibn Muhammad. Kati aya n'okukka nibiranga yajjawo zezimuka aya ezajjawo atabanni okwezza abaana era nazibwa eri bakaddebe natandika okuyitibwa amanya g'abakaddebe. Ali muhimu sije yagadde kulaga nti ma kana muhammadun ombaka sallallahu alaihi wasallam tabeerangako aba ahadin min rijalikum tata womu basajja mummwe walakin rasulallah wabula mubaka wa Allah tabaraka wa taala wa khatama nabiyyin era yewenkomerero mba nabbi وكان الله بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى بانغال يونا كبري kintu kyonna mumanyi kakensa Allah tabaraka wa taala. Aya yoneraga bulungi nnyo nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yewenkomerero mu bannabbi era tewaliwo nabbi agenda kujja luvannyuma lwe nekitegeezebwamu netukirwamu nekigibwamu nti okutumibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwekibanga tewaliwo nabbi agenda kujja luvannyuma lwe alayhi salatu wassalam kitegeeza nti kabonero ka nkomerero mukulu nti bw'oba nga tewali nabbi mulala agenda kujja kitegeeza nti kabonero ka nkomerero era oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah agenda kuyimirizaawo enkomerero nga tazze mu kutuma nabbi yenna era nga tazze mu kutuma obaka yenna Allah tabaraka wa taala. Ahadithi nazo nnyingi eziraga okutumibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam eziraga ti nabbi w'enkomerero sallallahu alaihi wasallam. Naam, mathalan ojja kusanga mu Bukhari ne Muslim n'ebitabo ebirala
obitabe bidala obujja sanga Bukhari yajogera hadithi ene Muslim najogera wa ghayruhuma min ashabi al-masanid was-sunan nabalala bananyi bitabu bya hadithi jwako Abdullah ibn Jabir radiyallahu anhu agamba sallallahu alaihi wasallam agamba nti mathali wa mathalul anbiya agamba nti ekifaananyi kyange n'ekifaananyi kya nabbi bannabbi Allah byatuma tabaraka wa taala ombaka kala tukubira ekifaananyi ekirega nti yewe enkomerero mu bannabbi era twaliwo nabbi mulala yenna agenda kujja oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba wekitiibwa alayhi salatu wassalam agamba nti mathali ekifaananyi kyange wa mathalul anbiya n'ekifaananyi ky'abannabbi bonna abankulembera Allah bye yatuma olubereberye lwange kamathali rajulin kiringa kuba ekifaananyi ky'omusajja ekifaananyi ky'omuntu bana baitan omuntu oyo omusajja oyo yazimba ennyumba ojjasala mu riwaayati endala agamba nti bana daran yazimba ennyumba fa akmalaha n'agimaliza bulungi nnyo wa ahsanaha n'agirungiya n'agiwunda n'akiteekako buli kimu kyonna illa mawdia labina okujjako n'alekawo ekifo ekigendamu bulooka jukira omusajja azimba muka tukubira ekifaananyi sallallahu alaihi wasallam ekifaananyi kye ne bannabbi akulaga nti yasembayo agamba nti kiringa omusajja omuntu bw'anaazimba ennyumba ng'erabika bulungi nnyo ekitagambika fa akmalaha n'agimaliriza bulungi nnyo n'agirungiya agirungiyiza naye n'alekawo ekifo emugenda bulooka omugenda ettafaali nga lye lisigaddeyo okubeera ng'ennyumba ejjulira ddala erongookera ddala kati fakana man dakhalaha ennyumba y'abantu buli omu yagiyingiranga fanadara ilaiha n'agitunuulira n'atandika okugyewuunya bakyeto omuntu bantu batandika okugyewuunya bagyetola bagamba ennyumba nga mpitirivu ma ahsanaha ki ekyagirungiya nga mpitirivu nannyiniyo nga tinga yateekayo amagezi mangi nga yakozesa abantu abakugu mu kuzimba ennyumba nga yagirungiya illa mawdia hadhihi labina kujjako ate ekifo kya ttafaali lino ekifo kya bulooka eno singa nawa naaziyona atekawo ettafaali lyawo ati kyandibadde kiyitirivu omubaka agamba nti fa ana mawdiu labina nze ngenda okuziba nze ettafaali eryo erigenda okujjuza ennyumba eyo erabike nga eggwa bulungi nnyo omubaka nagamba tabaraka taala mbaka nagamba alayhi salatu wassalam fa ana mawdi'u labina khutima bi al-anbiya agamba nti nze tafaali eryo ligenda okujjuzaawo era nze ow'enkomerero mu bannabbi alayhi salatu wassalam nze w'enkomerero mu bannabbi tewaliwo nabbi agenda kujja mulala okujjako omubaka sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi hadithi lero jagisanga بالله تبارك وتعالى لابو بخاري مسلم نبي تبي بلالا يا جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال يجاك تشتاوي جبير ابن مطعم قال يجاك تشتاوي جبير أقام أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم بكى عليه الصلاة والسلام يقول قال إن لي أسماء وبكى قامت ننا منيا إن لي أسماء ننا منيا جيم بتوا الله تبارك وتعالى جيانتما أجمعت أنا محمد إنزي محمدي عليه الصلاة والسلام مسلم بك عليه الصلاة والسلام بروبرانغا بموديراكو وقامت صلى الله عليه وسلم وبا عليه الصلاة والسلام ومسالنا عليه الصلاة والسلام بروبرانغا بموديراكو وشتيوا ومتاندا ومنيني كويجومبيرا الله أكبر بنا توغالين يوم بكى صلى الله عليه وسلم كمان بوتوفو الله ويعيش زاكو تبارك وتعالى وكرون ما كوفيه نتبلغ نفتولي مديني الله جاء قال ما سوى تبارك وتعالى نتولي مديني الله عز وجل جاء تجند كيرزا منتو ينو كجاكو أريجانا يو أما كلون تبني منتو يناليجا نو بتالي بسلام ما سوى الله عز وجل تجند كبكيرزا kati omuntu oyo asaana kuweebwa kitiibwa asaana kuteeka mu nkola ebikolwa bye n'embeera ze ne sunna ze asaana kwagalwa nnyo alayhi salatu wassalaam era asaana kusabira nnyo alayhi salatu wassalaam lwaki jaana bilhuda yatugira n'obuluŋŋamu wa diini lhaq n'eddiini ey'amazima Allah gy'ayagala subhanahu wa ta'ala nolwekyo bw'owuliranga bamwogeddeko bambi la takunu oba la takun bakhilan tobeera mukodo
obutamusalira kwa alayhi salatu wassalam wabula wenyagire empera zo kumusalira pitivu ebitagambika agamba wekitiibwa nti sallallahu alaihi wasallam sahaba agamba Jubair ibn Mut'im agamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawulo mbaka nga agamba sallallahu alaihi wasallam nti inna li asma nina manya ana Muhammadun zi Muhammadin alayhi salatu wassalam wa ana Ahmad iran zi Ahmad alayhi salatu wassalam agonno gonna magana mu Qur'an yajtiba محمد بن أحمد مقرم القرآن يكتبه وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى به وبي الكفر وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى به الكفر هذا ما إنزم سانغوزي إنزم سانغولاو وانزم سانغوزي ويو الله قوى سانغولاو نايه وبا الله قوى سانغولاو نايه وبكافيري أم كنتي ombaka sallama yemusanguzi oyo Allah gwe yasangulawo naye obukafiri amakuru nti ombaka Allah tabaraka taala yamuleta ombaka nasangulawo obukafiri tabaraka wa taala ngabira yamuleta nasanguzawo naye obukafiri ye almahi alayhi salatu wassalam wa ana alhashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wa ala kadami ombaka gama iranze muzukiza oyo abantu kubagenda okuzuukirira ku bigere bye oba ku kigere kye abantu bonna bagenda kuzuukirira ku bigere bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam amakulu nti yagenda okusooka okuzuukira ekyo tujja kukiraba inshallah tabaraka tusanze okulaba olunaku lw'enkomerero ani agenda okusooka okuva mu kabuli tujja byonna biraba inshallah subhanahu wa ta'ala ani agenda okusooka kuva mu kabuli egenda kusooka ko yasange yeyasizaani afulumeyo mbaka sallallahu alaihi wasallam chagama ati wa ana alhashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamai wa ala qadami iranzo yomuzukiza abantu gubagenda okuzukirirako kubigere byange biidhnillahi tabaraka wa taala mbaka gamba kenjagadde mwano wa barakallahu fikum iranga chechinyusi kyomusomo gwaffe wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi iranzo wenkum aqaba kitegeze enkomerero y'ekintu okuba عاقب عقبة يعقب وهكذا كما تشاوروا نشتغeza ati enkomerero yekintu kunkomerero kado baga magamba ati wa ana al-aqib iranzo wenkomerero alladhi laysa ba'dahu nabi o yataina luvanyuma lwe nabbi mulala agenda kujja amakulu nti ombeka yasemba yo sallallahu alaihi wasallam tiwaliwo mbaka mulala yenna agenda kujja okujja ko mbaka sallallahu alaihi wasallam ina kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam mbaka alayhi salatu wassalam tiwaliwo nabbi mulala agenda kujja tegereka buluganda kirigeza nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yasemba yo obujuzi obulala كما في الصحيحين وجخسانغا مصحيحين حديث بخاري ومسلم واللفظ لمسلم ان جوغرا يا مسلم ويرانا يو من حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال مزمون بك عليه الصلاه والسلام وجتيوا امرونجي امنene yagamba nti fuddiltu ala al-anbiya bi-6 ombaka gamati nasukulumizibwa kuba nabbi bonna basigaddewo n'ebintu mukaaga mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam tinasukulumizibwa kuba nabbi abasigaddewo nasukulizibwa kuba nabbi bannange Allah byasooka okutuma tabaraka wa taala nasukulumizibwa kubo bi-6 n'ebintu mukaaga ekisooka utiitu jawami al-kalim naweebwa obukungaaniro bw'ebigambo Allahu akbar ombaka bwegendeze ebigambo emirundi egisinga obuli ombaka ayogera ekigambo bitono bigambo biba bitono naye nga amakulu gaabyo manene amakulu gaabyo nga gamunda amakulu gaabyo nga mayitirivu kamala kyagamba tuitu jawami al-kalim naweebwa obukungaaniro bw'ebigambo ayogera ekigambo kimu kyokka bwe kiti ekigambo bitono nnyo bwe biti naye bw'otunuulira ebigambo ebyo n'otandika obyanjuluza n'otandika obigaziya n'otandika obiyingira mu munda la hawla la quwwata illa billah osanga ebyewuunyisa mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo kiki yakiweebwa yasukulumizibwa nakyo ku bannabbi abasigadde agamba kyokubiri wanusurtu birru'bi nataasibwa n'okutiisa n'okutya abakulu nti abakafiri kasaba nti Muhammad emitiro gyabwe gyonna gikubagana batya omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo no hatta al'ana nakati wekivola nti balwanyisa
edini wachitiwa Allah tabaraka taala lwaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam emitima jabe jirimu okubagana jirimu okutya jirimu okkaaba jirimu kankana jirimu okweraliikirira kiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam atenga tewali atagenda mulo zaako buli omajja mulo zaako alayhi salatu wassalam la hawla la quwwata illa billah wa nusirtu birru'bi natasibwa n'okutya Allah yateeka natasibwa Allah yateeka okutya mu mitima gy'ebitonde yabityo mpaka sallallahu alaihi wasallam agamba alayhi salatu wassalam ekyokusatu wa uhillat liya alghanaimu eminyago mu ntalo naki byafuuka halali gyendi ate nga byatubikkirizibwa mu mirembe gyatukulembera naye mpaka sallallahu alaihi wasallam eminyago negibeera nga Allah yagimulekera negifuuka halali gyali n'ekibiina kye alayhi salatu wassalam ekyokuno mbaka agamba alayhi salatu wassalam waju'ilat liya al-ardu tahuran wa masjidan agamba alayhi salatu wassalam nti nafuulirwa ettaka nafuulirwa ensi nga tahuran nga ntukuvu wa masjidan era nga mizikiti amakulu nti wonna tusobola okusaalirawo era mbaka kyagamba hadithi endala nti wonna essola weebwe ekusanze saala busaazi biidhinillahi tabaraka wa taala kubanga ettaka lya Allah azza wa jalla ombaka lyamufuulirwa nga tukuvu era nga busaaliro tusaalirawo biidhinillahi subhanahu wa taala ekyokutaano ombaka agamba nti wa ursiltu ila alkhalqi kaffatan agamba nti natumibwa eri ebitonde byonna ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bannabbi abakulembera oluusi batumibwanga mu bitundu byabwe batumibwanga mu bantu baabwe batumibwanga mu nsi zaabwe naye omubaka omunene sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma ila alkhalqi kaffatan ila annasi kaffatan ila athaqalaini kaffatan Allah yamutuma eri abantu bonna eri ebitonde byonna mubaka waabyo alayhi salatu wassalam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kyenjagaddemu kyekisembayo era nga kyekinyusa ekiri ku lekito yaffe biidhnillahi tabaraka wa taala omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa khutima biya nabiyun omubaka agamba nti nze nsembayo mu bannabbi nze Allah gwe yaggalirawo bannabbi nze gwe yakomako khutima nze gwe yakomako nze gwe yasembyayo mu bannabbi obona bujuzi bunene obulaga nti ki omubaka sallallahu alaihi wasallam ye yasembayo ye mubaka yasembayo abuluganda bitiibwa kyenjagade mu hadithi wa khutima biya annabiyuna nze nasembayo bannabbi kati famahma daa almuddauna alkadhabun فلا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد حبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم أبرتبنا كل بتيا نيوان فلان بالنبي bangi gano makachariwo Musailama al-Kadhdhab yitako nabbi bonna bazzawo bonna bayitako bannabbi ojasanga ne waffe mubaliyo bannabbi ojasanga na wa munsi mubaliyo bannabbi byonna kadhabuna balimba tewaliwo mubaka agenda kujja ovannyolwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyovola beera buli muntu yenna agamba nti waliyo nabbi mulala agenda okujja abamukafiri kyovola bati bana bakadiyani bamwabasuma bahamadiya nakinaki ezikira zaabwe enfenvundo bagamba nti nabbi siye yasembayo ne bafulafula aya za Allah tabaraka wa taala ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bazicyanga ne baziwa amakulu agatali gaazo nolwekyo bayita basiraamu abakadiyaniya wakitegedde abahamadiya nenga bakuffaru bennyina bawadde lwaki kubanga enzikiriza zaabwe bagamba muzikiriza zaabwe enkulu bagamba nti nabbi siye yasembayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waliyo nabbi omulala agenda okujja n'olwensonga eyo babeera nga bakafuwala bihadha al-amr kulwensonga eyo bagambye nti wali nabbi mulala omubaka yasembayo sallallahu alaihi wasallam فرسول الله عز وجل هو خاتم الأنبياء ياسم يوم بالنبي وخاتم المرسلين إلى ياسم يوم ببكى ومجرد بعثته وظهوره تكون قد ظهرت أول علامة من علامات الساعة بإذن الله تبارك وتعالى نشبه أنت أكتمي واكو كوكا نوكو فايو كوكورات تيوتران كوكساسا نيوبو سلام نكابيرانغا كيكاليا أكبر لكسو كيرا دارا مبوني روين كوميرينو كروكو بانك تولي نبي مدالا جندا كجو يي ياسم يوم إلانغا بواغامبا محدث جتوالا بيتي بعثت أنا والساعة كهاتين natumibwa nze nessa wanga tuli butola
وضم السبابة والوسطى ناقرت رجاله ووقتي نرنو ردي كانت سجة وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى وكوكوكم بك صلى الله عليه وسلم كبروا كان كبروا نكبر لك بإذن الله تبارك وتعالى وكفاكوي صلى الله عليه وسلم نكو كبونيرو مبونيرو باتي بوين كوميريرو نعم حديث البخاري بإذن الله تبارك وتعالى حديث يا عوف بن مالك رضي الله عنه عوف بن مالك رضي الله عنه أفتجز أقامت قال النبي صلى الله عليه وسلم بكى أقام صلى الله عليه وسلم أعدد 6 بين يدي الساعة أعدد بلا تاديكو كبلا 6 ابنت مكاجا بين يدي الساعة ngenkomerero teneba kubeerawo amakulu nti bale ebintu mukaaga mubonero bw'enkomerero ngenkomerero kubeerawo waliwo ebintu mukaaga ebigenda okubeera nga bigwawo udud bala 6 ebintu mukaaga baina yadayi saa ngenkomerero teneba gwawo naye mu bintu omukaaga nabbi kyasookererako ddala mu bintu omukaaga ebyo mukyo nga kyenjagadde insha Allah tabaraka wa taala agamba nti mawuti okufa kwange أي موت النبي صلى الله عليه وسلم أكفكم بكى عليه الصلاة والسلام أكفكم بكى عليه الصلاة والسلام أكفاكم كابونيرو كان كوميريرو أكفكم بكى كابونيرو كان كوميريرو أبرنا الرتيبة مات الحبيب عليه الصلاة والسلام بكى يفا عليه الصلاة والسلام وكان موته من أعظم المصائب التي وقعت بالأمة والله بري الله عز وجل وفكم بك عليه الصلاة والسلام بيبيمكو بيزيبو يبسنغو بنيني ياغواو كبو سلام نابا سلام abantu bafiirwa abantu batuuka ku bizibu abantu batuuka ku kugezesebwa abantu batuuka ku nnaku ey'ekika ekya waggulu naye tewaliwo nnaku busiraamu bwe yatuukako tewaliwo kugezesebwa busiraamu bwatuukako tewaliwo kuga mitawana busiraamu bwe gyatuukako nga kufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam nga kufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam bino byonna bye tulimu olwaleero fitina ze tulina olwaleero obutategeeragana bwe tulina olwaleero obutamanya busiraamu olwaleero bwe tulina enkayagana ze tulina olwaleero buli kimu kyonna ekigudde mu busiraamu olwaleero kufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam kufa kwa mubaka alaihi salatu wassalam enkayana ze tutawanya amasaili agatutawanya aqida ebitutawanya byonna kufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam buzibu obwagwa mu umma y'omubaka sallallahu alaihi wasallam Anas agamba okumanya byali bizibu ebyokufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam. Anas agamba radiyallahu anhu hadithi ilimu sunan at-Tirmidhi bisanadin sahihin biidhnillahi tabaraka wa ta'ala agamba lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata adaa minha kullu shay'in agamba wali runaku mubaka alaihi salatu wassalam luyayingire Madina luyajje Madina agamba adaa minha kullu shay'in buli kitu kyonna kyatandika okutangalijja kyatandika okulaba obulamu kyatandika okulaba ebintu ebituufu Madina yayakayakana mu buli kintu kyonna mu irimu mu mirembe mu bantu okuva mu nkayana mu buli kimu kyonna omubaka sallallahu alaihi wasallam angazze Madina agamba falamma kana al-yawm alladhi mata fihi bwali olunaku omubaka mwe yafiira sallallahu alaihi wasallam adlama minha kullu shay'in buli kintu kyonna kyakwata enzikiza abakulu buli kintu kyonna kyaddamu obutabeera bulungi buli kintu kyonna kyaddamu obutatereera buli kintu kyonna kyaddamu embeera embi ng'omubaka afudde sallallahu alaihi wasallam lolwekyo abooluganda bitiibwa barakallahu fikum wajazakumullahu khairan okufa omubaka sallallahu alaihi wasallam kwaleeta ebizibu bingi kulwokubanga obubaka khalas obubaka bwakutuka obubaka bwali bumaze okukutuka alaihi salatu wassalam ng'obubaka bukutuse. Allahu akbar. Abantu bakaaba amaziga abantu batuuka ku bizibu ng'omubaka afudde sallallahu alaihi wasallam lwaki obubaka bwakutuka. Era radiyallahu anhu agamba nti yewuunya kulwokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam okufa kwe obubaka bwakutuka. تقول لك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إلى في صحيح مسلم وجسد حديث دي صحيح مسلم من حديث أنس حديث يا أنس ينيني رضي الله عنه أجمعت قال أبو بكر
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أمبكى بأمر كفا عليه الصلاة والسلام بيود بيوكفاك عليه الصلاة والسلام أبو بكر ناقب عمر أنت انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها أجمعتي أبو بكر ناقب عمر شوي جانبو تجند هو أم أيمن uchitugene wa umi tumulambuleko ngombaka biyali mulambulako sallallahu alayhi wasallam falamma intahaina ilaiha agamati botwamalo kutuka ana sagamati ntinno botwamalo kutuka jali falamma intahaina ilaiha botwamalo kutuka jali bakat omuchali atandiko kaba ummu ayman yatiko kaba maziga Allah akbar lillahi alhamd faqala laha Abubakar ni Umar mabugamba ati ma yubukiki chichechi kukabya ya umma Ayman okabira chi ma inda Allah khairu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ebiri wa Allah byebiyunje lyombaka sallallahu alaihi wasallam in kana tafudde neyebiri ya Allah tabaraka wa taala ensel tabaddena yo abadde mbaka wa Allah tabaraka wa taala ebiri wa Allah byebirunji kun nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ummu Ayman nabadde munabagana ati ma abki alla akuna a'lam أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله صلى الله عليه وسلم سيكا أنت سيماني أنت بيري والله بيبسينغو برونجي اليوم بك صلى الله عليه وسلم سيتين كابيرا أنت سيتماني وبانتم بك يفوق تشينا وهكذا ولكن أبكي وبلان كابا أن الوحي قد انقطع انكابا أنت أبو بك بمزوك كتكا وبك بمزوك كتكا يعني سوى سيتوالا وانبك صلى الله عليه وسلم Boba wowo kanga bwebuli natunyonyola wanga tebuliwo nalinda paka nga Allah sizova katabaraka taala bunyonyola ensonga gituba twagala obunyonyola ebibuzo byatuba tubuziza nkaba nti obubaka bukoze eki kadi nkata obubaka bukutuseewo minas samaa okuva mu ggulu Allahu akbar omukyalo nombutuufu n'abaleetera nabo kaaba bambi faja'ala yabkiyani ma'aha nibaberanga batandika okukaaba ne ummu Ayman Ruachi لأن الوحي قد انقطع من السماء وبكى بما زكتكو وكفى مغروت بشجا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نياتهم بكى علينا في صلى الله عليه وسلم علينا في بسنته علينا في منكولايه ننكولايه معنا بشريعته علينا في نمتك الله تبارك وتعالى معنا بأخلاقه علينا في ممبسا زي عليه الصلاة والسلام تنوك مقبردا معنا بهديه علينا في نوبلونغ مبوي صلى الله عليه وسلم بل يحيا في قبره الآن حياة برزخية إلى جاريو الواليرو mubulamu obwenkomere mubulamu obwentana oba twabula baba twabula inshallah tabaraka taala bwe twabula mujja kunzijukizamu tuddemu tubulabe bine naye nga zikola nyabusomesako ko naye simanyi oba wano mu silsila ya feno nabwogerako bwe masibogera ko mujja kunzijukiza tubwogereko hayatul barzakhiyya obulamu bwentana amakulu nti obulamu obubeera ovamyo bw'okufa paka omuntu wazuukira ogenda okimira maaso ga Allah tabaraka taala obulamu buwe buli era buli mufabu wangalamu era nga tewali amanyi butuufu bwabwe okujjako Allah subhanahu wa ta'ala kati ombaka sallallahu alayhi wa sallam yahya hayatan barzakhiyya la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala teri wali abumanyi okujjako الله تبارك وتعالى يرجع السلام حديثي رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنساء وابن ماجه بسند حسن بإذن تبارك وتعالى حديث بتبييره من حديث أوس بن أوس حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال مزمون بقى عليه الصلاة والسلام يا جامعتي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة مزما إنكم منكم زسنجو بلونج منكم زمwe نكو الجمعة مزمور نكو رسنجو بلونج منكم زمwe lunaku lwa juma mbaka gamba fa akthiru alayya min as-salati fi muyitirize nnyo okunsaalira n'okunsabira mu lunaku olwo fa inna salatakum ma'rudatun alayya mazima okusaba kwammwe salamu zammwe n'okusaba kwammwe n'okunsalira kwammwe kundagibwa kundeetebwa n'enkulaba Allahu akbar lillahi alhamd فقالوا بصحابه بقى يا رسول الله وانغم بك الله تبارك وتعالى وكيف تعرض صلاتنا عليك okusali la kwaffe essalamu zaffe zikuleetera zitwa eroza bootya وقد أرمت nga wafuuka dattaka أي قد أرمت أصبحت ترابا ورمادا بصحابة بيونيا بقى يا رسول الله وقم بك الله تبارك وتعالى كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أبف الصلاة بك صلى الله عليه وسلم أكسالي وأكف الصلاة زفزت كسالي لا
oba okusalirwa koffe gy'oli n'okutolera salamu bikulagibwa bitya obifuna otya obitegeera otya wakad aramta ate nga munnange wafuuka dda ttaka wafuuka ddafu wavunda dda n'ofa n'otambula n'ogenda ay akalatika al-ardu oba akalat al-ardu jasadaka ng'ettaka lyala yadde munnange omubiri gwo ya rasulallah omubaka n'abagamba nti inna allaha مزمع الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله عز وجل يغاني التكا تلي حرامك التكا وكليه مبرجاب النبي بنا إن الله عز وجل ومبكى بالدم أبقى مزمع الله تبارك وتعالى تمسوبي لا ينتك تكا دي قد كل يوم بريقوا فوكي تكا لا أقامت إن الله مزمع الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أي أفا الله يجيب تبارك وتعالى بنيني تقامت ملمو staging nene big size abo banene bali waggulu wa buli kamukonna okumanya wali waggulu okumanya babitibwa mwaso gw'ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala kubye balaba mukutusa eddiini eri abantu Allah nabawa ekitiibwa ekyo nti yagaana ettaka kili haramu ku ttaka kili haramu ku ntaana an taakula ajsada al anbiya okulya emibiri gy'abannabbi kati bwe kibanga Allah azza wa jalla yagaana ettaka okulya emibiri gy'abannabbi fama dhannukum bijasadi athhari al anbiya kiri kitya ate ku mubiri gwasinga bannabbi bonna wa imami al atqiya al asfiya kumukulembezi w'okutya Allah tabaraka wa ta'ala alayhi salatu wassalam kiri kitya min babi awla okubeera nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam atakola ki talibwa ttaka ali muhimu nti omubaka yafa sallallahu alayhi wa sallam era ekigambo ekyo Allah n'akikakasa tabaraka wa ta'ala mu Qur'an ekitiibwa Allah agamba azza wa jalla mu suratul anbiya ojja kusoma genda osome aya eya 34 n'eya 35 Allah agamba nti wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله قام تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أقام محمد صلى الله عليه وسلم أبو قام تتواتي كلا وبتتوافوا لبانتو لبيرو نتبقى عندك بيرو بانغا نبانغا لبيرو توفى أما كل بفا إلى وافر بيرو أفإن ميت كتبوا نافا فهم الخالدون أباس قدو ببانا جندو كبيرانغا بوانغا بانغا نبانغا كلا تسوقا بسبوس Allah gaba mu ayyada konti kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna gwakombezebwa ko buli kiramu kyonna kyakombezebwa kufa kyakufa makulu wanabelukum bisharri wal khairi fitna Allah gama tubagezesa nebibi nebirungi wa ilaina turja'un era jetuli kyebugenda okudda mutufu Allah inobuza tabaraka wa ta'ala edde fali tumanyi nti omuntu ogezesebwa nti Allah azza wa jalla atugezesa nabibi byokka nti omuntu abeera n'ebibi alina ebizibu akola bw'ati bamubanja afiirwa biki nti alina eti nga alina ebizibu ne Allah azza wa jalla n'ebirungi byatuwa bigezo gye tuli era twegeneze mu nkozesa yaabyo bigezo gye tuli Allah agambye nti wanabluukum mbagezesa bisharri n'ebibi wal khairi n'ebirungi fitna kubagezesa Allahu akbar obulamu bwe tulimu obulungi kigezo enyumba eno zetusulamu kigezo Allahu akbar emotoka kigezo amasoma agabayi getukwata kigezo abakyala abalungi betulina kigezo abaana betuzaala kigezo emali zetulina kigezo buli kimu kyonna ekirungi kyolina mu bulamu bwo kigezo era twegendereze mu nkozesa byabyo tusobole okuyita ebigezo ebyo Allah byatugezesezza nabyo mu bintu bino kuba Allah agambye nti wanabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un era Allah agamba nti gye tuli gye mugenda okudda tugenda kudda mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah n'agamba azza wa jalla ayendala nga tufundikira Allah agamba nti wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سورة آل عمران
aya ya 10 mwana munya biidhnillahi tabaraka wa taala. Allah gamba azza wa jal ti wama Muhammad tali Muhammadin tikintu kilala wama Muhammadun tali Muhammad alayhi salatu wassalam illa rasulun okujja konti mubaka bubaka ngabanne ababaka abatu rubede kad khalat min qablihi ar-rusul walwa bubaka Allah yatuma rubede nga tanajja alayhi salatu wassalam nibafa nibatamula nibagenda afa imata katibwa fomu baka sallallahu alayhi wasallam nga afudde au qutila obanga tidwa inqalabtum al-aqabikum mudde mabega kubisinziro byamene muva ku busilamu nevuma kulwana mukulu ya Allah tabaraka taala nimuleko obusilamu waman yanqalibu ala ikhbai yennakyuka kunadde mabega olwokubanti omubaka afudde falan yadurra allaha shay'a talina kyakusa Allah subhanahu wa ta'ala talina kibi kyatuusa ku wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wasayajzi llahu shakirin Allah tabaraka wa ta'ala agenda kusasulira ddala abeebaza ne bagenda mu maaso n'obusiraamu. Aya eno ekka mu lutalo lwali lwa gazwa Uhud lutalo lwa Uhud olwo lemulaba zizimu ku ntalo ezaali enkaawe nnyo ku basiraamu wala hawla wala quwwata illa billah. Era mu lutalo olwo omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yatemerwa olubale alayhi salatu wassalam nga bafukafi bazinzeeko sababu bamala ogenda okubeera nga bagwa mu minyago nagi ne bava. Era omubaka gye bateeka sallallahu alayhi wasallam abakafiri gye bayita ne bajja ne babakuba olukuba shadidan olukuba lwali lw'amaanyi. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam najja n'ebisago olw'okuba okw'omubaka alayhi salatu wassalam basahabu bakubiddwa naki wa hakadha. Era mu lutalo sitaani mwe yalangirira shaitan ibilisi mwe yalangirirwa ngegamba nti qutila Muhammad yattiddwa bawulira eddoboozi Muhammad yattiddwa Muhammad yafudde basahaba ne bagwamu amaanyi ne batyobooka ne badda emabega ne batyobooka. Allah azza wa jalla kwe kuseteeka lino ng'abagamba nti wama Muhammadun illa rasul tali Muhammad okujjako mubaka bubaka kad khalat min qablihi ar-rusul ba anbiya bar rusul abubaka ba emabega ku rubede batumibwa ne bafa ne bagenda afa immata bwafa alayhi salatu wassalam ng'afudde olwaleero au qutila obanga tiddwa nga bamusse inqalabtum ala aqabikum mudde mabega ne muchukira ku businziro byabwe ne mudde mabega edini ya Allah azza ne mujireka ifoto genda maaso mutase dini ya jazze nayo mutase obusiramu ate muchuka buchusi ne mutyoboka ne muvaamu amaanyi ne mugwamu amaanyi. Allah agamati waman yanqalibu ala aqibai yennakyuka nadde mabega olwokuba mbaka afudde nakyuka ku businziro nadde mabega falan yadurra Allah shay'a tagenda kukosa Allah kintu na kimu wasayajzi llahu shakirin mazima Allah tabaraka wa taala agenda kusasula abo abebaza biidhnillahi tabaraka wa taala. Famautu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam okufa kw'omubaka alayhi salatu wassalam min alamati saa kaba okubonero bw'enkomerero biidhnillahi tabaraka wa taala. Kyova olaba nti mu ku bizibu ebinene era byetwasanga ng'omubaka afudde sallallahu alayhi wasallam era ze zimu ku nsonga lwaki abantu baganya okukkiriza lwaki abantu baganya okuteeka mu nkola sunna z'omubaka sallallahu alayhi wasallam lwaki abantu baganya okudda ku ddiini lwaki kufa kwa mubaka. Singa omubaka yaliwo mutuufu gwe musiraamu gwe olwaliro agamba nti ogobera omubaka sallallahu alayhi wasallam ne bagamba okuva ku haramu n'ogaana gwe mukyala gw'omusiraamu agamba nti ogobera omubaka sallallahu alayhi wasallam ne bagamba okwebiikira n'ogaana ne bagamba okutula mu nnyumba ya bbaawo otebenkere n'ogaana ne bagamba ku nsonga z'eddiini n'ogaana gwe omusiraamu ne bagamba ku sunna z'omubaka n'ogaana ne bagamba okuliisa ddyo n'ogaana nosigala ng'okyalisa n'ekkono ne bagamba okukendeza ku ngoye zo n'ogaana nosigala ng'okyazirinnyamu ne bagamba okukuza ekirevu n'ogaana ne bagamba okugenda ku bisikiro okusala jjama n'ogaana ne bagamba tokwata mukyala mu ngalo n'ogaana ne bagamba bulyazaamaanyi tobukola n'ogaana ne bagamba tolimba n'ogaana tonywa mwenge n'ogaana ne bagamba ku nsonga z'eddiini n'ogaana. La hawla la quwwata. Lwaki azigamba tomulabawo azigamba mu mutima gwo taliimu azigamba alinga gwe wa bulijjo naye singa mubaka sallallahu alayhi wasallam yayimiridde n'agamba nti temukola muti mutuufu kyandikwasiza kala fazali esonyi okuddamu muyitako ng'ekintu kyeyaganya kikoze eki ate nga kyolimu. So abasahaba bafuna bannange Allahu akbar bafuna kwegamba ekitiibwa bafuna ekitasangika kubera nga bali n'omubaka sallallahu alayhi wasallam gwe bajjangako eddiini butereevu obubaka bwakkanga weebali omubaka nga yabasomesa nti Allah agambye bw'ati Allah tabaraka wa taala alagidde kino Allah aganye kino Allah azzeemu kino wa hakadha. Nefe olwaleero miskini ezimu ku nsonga zituganya okukkiriza n'okuteeka amateeka mu nkola okuteeka sunna za nabbi mu nkola kufa kwa mubaka sallallahu alaihi wasallam bannange kinene nnyo ekyokufa kwa mubaka mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kyasigadde Ahmad Muhammad Alluji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.